nina okwennyamira kungi nti abaana abasinga Bannayuganda ennaku zino bakeera mu bbaala tebalina mulimu omulala gwe bakola. Ssaawa emu nga bali mu binywero. Ewaffe Masindi mu katawuni wenzaalibwa bakayita Kiijuula, bagenda kunywa waaki Masindi. Ennaku n'enkwata ssaawa 4 muli mu kutabula amazzi g'amalwa munywa. Munaakola ssaawa mmeka? So embeeramu nga nina obuyinza President buyampa obutono ng'ate ne constitution ngisomye bulungi okusingira ddala article 29:38 egamba nti abantu bawe freedom tugenda mu trading licensing and regulation. Amateeka agafuga ebyokunywa ku tradinga waliwo n'amateeka amalala ge tusinziirako aga betting, Lotteries and Gaming Act 2016 galina framework ebuulira abantu baffe ssaawa ki ze balina okuzannya, budde ki bwe bakoleramu. So ekisinga obukulu okuyambako abantu Bannayuganda tubakendeezeeko okusinga ddala abavubuka bave mu mwenge badde mu kukola. Omwenge gususse, mukendeeze ku ki? Ku mwenge. N'obutaguza abaana abato omwenge otanaweza myaka 18 oli mu kunywa mwenge okuviiridde ebizibu mu maka, abaana tebawa bazadde baabwe ekitiibwa, abaana kwegamba bali mu nsi yaabwe okugulawo bbaala ku ssaawa 9. Kirungi tusobozese abantu okugenda okukola. So tujja kulinda act ya Parliament enaalungamya ku ebyo. Waliwo bbaala nga zirina restaurant ezo zijja kukola. The restaurant will open but the bar section can wait. Abantu bamala okukola emirimu baleme kusalira mirimu, then ku mwendo gwa kawungeezi banywe, oba basula mu bbaala basulemu, oba bagala kusula mu basulemu, naye bakeere abo kusinga ddala ebyalo by'entwala bagezeeko okulaba nti tukontroliga abanywa omwenge. Abantu balekeraawo okunywa omwenge, basooke bakole then baddemu banywa omwenge gwabwe. Oba bagufiiramu oba bagunaaba, nzoli ne baba bagunaaba nga n'ab'emmandule kuba emmandule yansomesa. Naye singa na maama yakkirizanga ne bagunywa okuva ku makya, usanga bamuzeeyi bandifudde ne batagunywa nannyo okulaba nti batusomesa, naye bagunywanga n'obuvunaanyizibwa.